Uganda Lifestyle nze Segabo Moreshi waliwo akatambi akasasanye nnyo ku mikutu migatta abantu nga waliwo taxi ya company ya Elite enono yabadde egenda Noya yasobodde okubeera nga ewagamira wakati mu mazzi batya kati ono mukulemerako ennyo n'agamba wa gano sigawala mutuule bwe munaatuula ejja kuggumira ambasazi namunaye n'abasaabaze nga womanyi dereva agenda bagamba ebyo nga ye ali mu kuvuga nga temuyinza kubeera nga mwensalirawo yaaba avuga oluusi gwali mukaya noli mutto gw'emabega kati onaafuluma otya odde ebweru nga olina okuyita ku banno mu mbeera bwetyo kati bino byabeereddewo n'agisibira wakati ng'ekyamazima tamanyi ki kiddako wano basobodde okubeera nga bajja n'akaato kuno kabaddeko aba UPDF kossa n'abayunula basobole okubeera nga bataasa abasaabaze ababadde mu takisi eno nonno ako kaato kaabwe babadde bakawezaako abantu 5 nga boolaba kati ate olw'okuba kabadde kayingini osanga kikyabagumiza nti amazzi ganeno tegajja kubeera nga agakakuba munnange gakasinzizza amaanyi mukasinza amaanyi okakkananga munnange nako bakasise era bakatutte kati kuno eno kwabaddeko abajaasi 4 bano bo basobodde okubeera nga beerippa ku takisi ate ne basobola okubeera nga bataasa okwabadde 8 kossa n'omwana omuto abalala tebanamanyikwa gye bali kati abakozesezza obwato bw'enkasi nabo beewaddeyo ne bagamba wadde bali eri abeeryato lya yingini balemereddwa ate ffe katugezeeko okutaasa bannaffe kati mu mbeera bwetyo bazze okubeerako bwe bataasa era nga bwe kugambye bataasizza 8 kossa n'omwana ate mu bantu abasatu be bajjeeyo munnange abo bo ne bagamba tuluwonye mu mbeera bwetyo ye inginia wayinula amanyikiddwa nga Hassan Yahaya myaka 42 teyasobodde kubeera nga asimattuka naye yakafiiriddemu kale kino kigende eri baddereeva mwenna oyinza okubeera nga opakuka ng'oyanguwa mbugoli kubanga osobole okugenda ate okomyewo abalala naye walunawo ekintu kyoweerabirako nga tolina kugamba olinga emmotoka ezo bazikola nga zirina kutambulira ku nguudo olaba n'obupande sometimes babuteeka ku nguudo ne bagamba nti nno go slow on rainy season vuga mpola ku lw'enkuba kubanga ojja kwesanga emmotoka tesobola kusiba bulungi ku lw'enkuba kyakubira enkuba buli weebeera etonnya endabirwamu eno baweetaaga wipers okubeera nga zikola bulungi ne bweziba zikola bulungi era si kirungi oyinza obutalaba munnaavawa maaso naye gwe n'olaba amazzi kitegeeza tokyalaba luguudo w'otambulira amazzi ne bwe gabeera galeese ekinja ne gakiteekaawo ng'oli mu kuvuga kitegeeza wakati wano eno mu kuvuga emmotoka era esobola owagamira ku kiyinja ekyo okifuna so mulina okubeera nga mwegendereza gumiikiriza komaawo oba abantu bavaamu baveemu omanye nti ate olw'enkya ojja kubeera ng'okola naye ate wonaalemerako ojja mumaliriza nga mwattu ate osiranye waliwo ne bendaba mu butambi olinga enkuba nnyingi n'agezaako okuyisaawo booda awunzika nga ate aliyagala kutaasa booda egudde mu mwala ate nga n'abantu bamugamba vaayo otaasa obulamu yagala kutaasa booda ate nga ye abantu bamulabula ataasa obulamu so nga ate w'ogumiikiriza osobola okulaba nga ate munnange enkuba weekendeera oddamu n'okola sente tezikoma ate sente teziggwayo teziggwa buwoomi kati mu mbeera y'emu waliwo ne kisinotrack era ekyasobodde okubeera nga kikonkomalira awo ku luguudo oluva e Soroti okudda Embaale
amazzi gakikubye gwe weewuunye sinotrack eyo etwala omusenyu etwala bulooka n'ogirabira ddala nga ezitowa neweebankalu eba ezitowa naye amazzi gasobodde okubeera nga gagikuba ne gagiza ebbali ekyagitaasiza gy'emiti egyagikutte. So mwegendereze, ebintu si byangu. Ennaku zino enkuba etonnya, abamu babeera bagyesunga nti omwezi gwa Museenene bajja kulya enseenene, abalala ne beesunga ne bafuniramu emirimu wakati mu kusitula abantu okubasaza amazzi. Naye ate n'abalala olw'okujjula kw'emigga munnange abamaliriza nga amayumba gaabwe gajjudde amazzi ate nga n'obulamu oluusi bubagenzeeko. Nze Ssegawa Mulishi.